mukwano gwange gwe eyekumidde ku Yugi Updates ngenda maaso n'okubuuzaako nkugamba nti kyokola ky'amaanyi. Baganda bange abasinziira emitala w'amawanga abasinzidde Saudi, Qatar, USA, United Kingdoms, baganda bange bategeeza nti kyemukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates. Mukwano gwange gwe ate akola ekintu n'osubscribinga ate gwe okola ky'amaanyi nnyo, nkwebaza ekyensuso kubanga gwabeezaawo omukutu guno kubanga tusobola okuba nga amayengo gano gakutuukako nga gatuuka ku buli muntu. Mukwano gwange ali eyo genda maaso n'okusubscribinga, sharinga, likinga. Mukwano gwange no saagala nkuliiseeyo, leero nkuleetedde amawulire agakwatagana ku kibiina kino ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero omukulu MP amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi ono nno yaliko sipiika w'ekibiina kino, omukulu ono Joel Ssenyonyi olwaleero beesitudde ng'ekibiina kya National Unity Platform ne batindiga eggendo ne bagenda ku kitebe kya poliisi, police headquarters eky'Enaggulu. Nga tebannagendayo, omukulu Ssenyonyi agamba basoose kuwandiika bbankaluwa ne bagamba ebbankaluwa eno oba yeetulemesa emirimu gyaffe katukikole ki, katukulukuunye ebbankaluwa eno tugitwaleyo. Era ne bagenda bukkolokkolo bwe batyo ne bagenda ku kitebe kya poliisi wali eri Enaggulu, ku kitebe kya poliisi ku headquarters kwennyininyini wali eri Enaggulu gwe muganda wange, ne batwalayo ebbankaluwa eno. Ebbankaluwa eno yebadde batuteyo gye bava okukulukuunya. Ssenyonyi agamba nti ebbaluwa eno ekigendererwa kyayo ebadde eraga engeri y'okwemulugunya poliisi gy'ebayisaamu n'okutaataganya emirimu gyabwe nga bo ekibiina kya National Unity Platform, emirimu gyabwe gitaataganyizibwa n'ebitongole ebikuumaddembe. N'agamba nti newankubadde poliisi tuba tugitegeezezzaako ku kye tuzzaako, ku kye tugenda okukola, era tekibalobera ng'amateeka bwe galagira nga tumaze obbatemyako ki kye tuzzaako, era agamba poliisi era tekibalobera kubanga mutaataganya emirimu gyaffe. N'agamba ate nga ebibiina by'obufuzi ebirala ne bannabyabufuzi abalala bo mubaleka emirimu gyabwe ne gitambula bukwakku. Lwaki egyaffe mugiremesanga? Ababuuza lwaki kati n'ebbaluwa yiino tugireese naye era tetusuubira nnyo ky'amaanyi. Ssenyonyi ayogera n'agamba nti nno bwe batuuse ku police headquarters, bwe bagituuseeko wali eri Enaggulu, bagaaniddwa nno munnange okuyingira. Abasajja batugaanye okuyingira, okuwaayo ebbaluwa eno. Agamba nti nno poliisi olubalabyeko mukanda wange babadde nga enjuki enkubemu ejjinja, mbu abasajja bataamuuse nga balinga bali ekibinja ky'abatujju. Bwe balabye ekibiina kya National Unity Platform babadde nga balabye ekibinja ky'abatujju. Ssenyonyi waati wagamba. Ssenyonyi n'agamba bannange temutubuuzaako mirembe. Lwaki mutubuuzaako emirembe? Wetujja gye muli, wetugenda mu mirimu gyaffe egy'obyobufuzi mutubulookinga. Wetujja gye muli nga tuleese ensonga zaffe era mutulemesa. Kati kye mwagala tukole? N'abagamba nti kale oba mugaanye waatika mu May ekijja kijje. Era n'alangirira n'agamba nti olunaku olw'enkya Nuup Countrywide Tour egenda kweyongerayo mu maaso mu kibuga Palisa. Era agambye enkya balumba Palisa. Poliisi oba ebalemesa oba tebigenda balemesa, oba ebakkiriza oba tebakkiriza, enkya tusalako Palisa. Munnange bw'ati Joel Ssenyonyi agambye tukoze ekisoboka ebbaluwa ne tugirukulukuunya naye era abasajja bagaanye. Kati ffe mwagala tukole ki? Buli kimu tukikola kye mwagala, era
mwagala tukole ki naye muli mazima ddala. Joel Ssenyonyi waati wagambye nga wandiikira police headquarters. Mukwana wange tuwerabira ku subscribe nga ggwe ali ku Yugi Updates.